Umawulire ge tulinawo Chosen Becky ebizibuye bimwetoboseeko bawe anonyezebwa akati Chosen Becky abasiramu bamugambye ojja kwetonda ono alina byabatereddeyo byabalaze era n'abanukula masa ongenda kubanga mukola akati bawe nga ogwobulisa maanyi gwe bamuteekako tetunabako nga tugutukako ono atereddeyo receipts eyo jolaba ye omukyala nga emyaka bo bagamba nti mukyala we ono agamba yali taweza myaka mu kaseera wazaalira nga boli mu kubanga olaba bulungi bakulaga bulungi nnyo nti emyaka yayina emyaka 20 abe medical hospital be bakola mu nteekateeka z'okulaba nga azaalibwa kyegeza 2021 wabanga we yazaalira yayina emyaka 2 omusajja bino agezako kubanga abejjako wabula omukyala yo gwe mulaba ddala emyaka giri emeka agamba nti temujja kunkwatadde police minister munnoonya naye kituufu basement sijja giyingira olw'ensonga omukazi oyo mukulu Chosen Becky abasiraamu bakute wansi ne waggulu mbakuletedde banyiivu nnyo wabula nga bagamba nti Chosen Becky ajja kukajjuutuka full figure naye y'omu ku batabuse agenze kukabayira basajja tamanyi rogeerayo tebamuwowangako n'omusajja yamututa nyinyi abadde ategeera ati banange waliwo okwagala okutulendinga n'ofuna wookoma kati agenda kumaliriza ati ekikolimo kye yasigudde akimanyi kyova laba ebikolimo bye babatandikira nga amaze ogituukako balamu n'abagenda bakwata omusajja bayendedde ku kaba ali eyisimu woowo akimanyi akode n'ebitongole era njagala kubira bamasheeko omulanga bamasheeko omulanga abatwala abantu omukyalo omuyimbi omwononefu atali musiraamu fakaifa tatasallal wa tasilu ila baiti llahi alharam asalinkiriza atya nga amusalinkiriza musiraamu n'amutwala ku nnyumba ey'ekitiibwa efaanana bwetyo Allah gye yagamba nti omuntu yennyini alowooza obulowoozi okukoleramu ekikyamu Allah amussaako ebibonerezo n'oli gwe balekawo mumulaba ali awo bamugamba n'ekyokwogera bamugamba bugamba ekyokwogera buddewo awo babutoyi kyekyali kimugazi amagulu bwe muma muli bato lwaki mwebambanga lwaki mwebamba epapa eterengera nga tto buli eyebamba ne bakwebakako oli mukazi mukulu wagaana okuzaala wayita muto kisirani swaitani na majini gano musa abaana b'abendi abalenzi nibassa psychological bonna musa abaana ab'obulenzi abaana abamu tebakyalina n'appetite zikola sex wali muto lwaki wali weebamba vanyonyera abantu kakati njagala musooke mumbulire ddala omukyala yeetonde oba nedda abantu abasinga bwe bajja obuzibu onabasiramu okutuuka okugamba nti kampuni yokka eyabotwala eno yo ntegeddeko nti bo bali mu buzibu obutagambika n'okutuuka kubajjako layisinsi yaabwe ey'okulaba nga ate batwala abantu okukola emikolo egyo egikolebwa emekka era ewumula oboolyawo ne hijja kakati abasiraamu bagamba nti ekikolwa kino kya buswavu nnyo era bo bagamba kinakuwaza abatali basiraamu egyo vidiyo eno twagikoze ne mubeera bakambwe nnyo wabula ffe tuleeta ndowooza ziri mu bantu na biki ebyo ebituufu ebiri ku ground so temukitwala so personal bambira hanzi kati nkusaba vidiyo eno kishalingire munno era njagala ombulire waliwo bannaffe abali ku kyeyo nalaba message abamu nga mugamba nti bakama bammwe babatwala njagala mumbulira mu comment section bwe mugendayo wamma ffe nga batabeerangayo mukola emikolo egikolebwa ku hijja wanida kwanalabye eyo point nayo abakulu bano abasiraamu bagyesimbyeko nnyo nga bagamba nti emikolo egikolebwa ku hijja bakadama mbu nemba mugenzeyo ne baboosi bammwe mbu temugikola simanye ddala njagala ombulire gwe baali batuteyo ddala ekituufu kyali ki era ddala Chosen Becky ensonga zino olw'ensonga bo abasiraamu bagamba nti ku kaaba eno ennyumba ya Allah mbu muli kuliko emizizo era bo bagamba nti emizizo egyo ekisookera ddala omuntu oba tali musiraamu yetakkirizibwa era mbu mu butakkirizibwa bwe Chosen Becky jjukira yeetoola bo bagamba nti okkirizibwa kwetoolola Chosen Becky agamba kitegeeza ezo ze zimu ku nkola ezikolebwa ku hijja kitegeeza ne Chosen Becky yazikola wabula enkola zino zikolebwa bantu bayisiraamu oba basiraamu era abo abakkiriziddwa era babeera bayonjo abasiraamu nga beebuuza ebimu ku bizo bye beebuuza nabagamba Chosen Becky atali musiraamu akakasa atya nti yali atukudde kitegeeza nti obutali bukka kubeera okugamba mbu tannasiramuka ekyo kyokka kyali kimala okulaba nga oboolyawo ebintu ebirala byonna byaba yakolerayo byali tebiri mu mateeka awo ye konsaani y'abasiraamu wabula bano beeyongerako n'obusungu obw'amaanyi eri omuyimbi w'eggwanga ayitibwa Chosen Becky Chosen kukkiriza kakati sooka olabemu ate nzije nkwe ensonga endala nnyingi bakyali bakambwe nnyo kati gwe n'ositula essali yaazo ezirimu ennajisi simanyi oba omanyi okusitanja n'ojja wano e Makka
Makka ennyumba eyo tekkirizibwako omukyala kugyetooloola ng'alina ennajisi. Omukyala ali mu nsonga takkirizibwa, omukyala alina pads takkirizibwa kwetoolwa nnyumba ya Mungu subhanahu wa ta'ala. Gwe omusajja gwe yatambuza gwe Kadiri, how dare are you? Tubagambe muba mubala abakyala bano abalina akawogo omubale naye ate omugambe ekikyamu kibeere nga kikyamu, si kubeera ng'ogoberera nga kyana kyatuleera gwe Kadiri. Kadiri, how dare you do that? Noba nga tosobola kuga era gwe Chosen nkulabula. Manyi omuganda alina olugero luga nti osobola okubuuka omusolo ate n'ogwa mu nyinza obutakyogera. Naye ono omusajja ono ayinza okuba nga ate obubi bwe ate businga ku musajja afuuli. Kale afazaali oli. N'omusajja atasobola kuga nti Makka tewagendekayo muntu atali musiraamu, omuntu atakkiriza nti Katonda ali omu, atakkiriza nti Nabbi Muhammad nabbi wa Katonda, atakkiriza nti Yesu nabbi wa Katonda, tagenda Makka ne bw'aba alina ssente. Chosen weetondera obusiraamu. Kakati luno va mu bino by'obaddemu obujja bino, zino ensobi z'obadde okola okuva ew'omwami n'osigala ng'omulengeza ono si mumpi naki, kati bino si bya bumpi, this is busiraamu. Weeterezi. Ono omusajja atasobola kugamba kikyamu nti Makka tewagendeka. Era abalabye akatambi ako omusajja Chosen we yayogedde ku kisaawe n'agamba nti anze n'okuba siri musiraamu, abalabye omusajja yeeseemu bw'ati n'agamba ate ekyo kibadde tekisaana, naye nga talina kyakugamba kuba gwavaako akawogo. So weetondere Allah mu nnambiro. Nyinza obutakuyita kwetondera busiraamu, naye wallahi summa billahi summa tallahi Makka tewazanyibwa. Salaamu alaikum. Salaamu alaikum. Agati nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye, kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olaba ngabirira ebinyonyi ebitalina kyakulya, naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 052537529. Temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukoye ku nnamba yange eno. Baada amihim hadha, Allah yabaziiza okwetoolola Kaaba n'okujja ku nnyumba eyo n'okuseera awali haram oluvannyuma lw'omwaka Allah bwe yassa Qur'ani eyo essula eyo. Mu suratu Tawba Allah abaganye okwetoolola Kaaba liannahum najasu, kubanga si bayonjo, emitima gyabwe si miyonjo. Naye omukyalo omuyimbi simanyi Bekyani n'agenda ku Kaaba ng'omusiraamu yamukutte ku mukono. Mu byafaayo by'obusiraamu ebya Uganda kibadde tekinnalabika. Naye Allah yagamba nti waman yuridi fiihi biilhaadin bidhulumin, ayagalira okukoleramu ekikyamu ng'akyagadde bwagazi Makka ne bw'oba oli wano Uganda n'oga nti senga ŋŋenda Makka n'alikoleddeyo ekikyamu bwe kiti, Allah yagamba nti nudhikuhu min adhabin alim, wakukomba ku bibonerezo eby'amaanyi. Nga tewagambye banamu nti bakulepinga mbona mutoki bumaze okwenda kwakayingira mwako nga kayagagala ennyuma yonna nga miwatwa minyene n'enjiti nga giringa emidumu gye Kampala gino amo gyali mu ggogora. Mu bulawa lwa butono obwo okayingira ng'omudumu guli guti gusinga n'ogutwala siwe giwe Kampala. Ate abantu abatono tebakula bubeerawo nga bulinga bwakozebwa walala kusikosero. Hakubayinza okugamba kati nti kali myaka 32 n'owakana buli emyaka. Njaga otandika okutunulira banna abatono otegeere nti no abatono tebakula. Mufo ky'okujja ogambe onoonye kapita weekolerere kiriza obagana omusajja amuvinga onu yagenda. Abakazi mwenna kino kanti bagamba omusajja waba amuvinza onu n'agenda teweetoweewa butuwa tewetuga. Teyaliwo mukemanyiza n'abalina kyakutaasizza. Nonye mulekerawo ovuma abaana bamwe mwetaddeko ekikolimo mukyaya abaana mubakuliza mu tocha
mukubanga omusajja labish omusajja mu mwaka azaala abaana nga 15 gwozaalamu omwana omu omusajja akwesawo abaana bo bafudde kizibu Katonda be yakuwa gw'omanyi abagaga bameka banoonya abaana mazimwe nga waliwo n'emmere banoonya abaana batwale kusanyuba bizibu okusinga otuleekaanira okujjako nga mwagala kwendaguza kyogaga tosobola kwoza ngoye ku kkubo n'olabirya abaana bo tosobola kugenda mu hoteri n'oweereza mmere n'olabirya abaana bo tolina wammwe gye wava kwata abaana batwalire jjajja waabwe abantu bangi bakuzizza abaana baabwe nga tobalira koda mu kamera nti bakomplaininga nga abaana balina bulungi basomye nemmwe ne mufuula abasajja ekizibu muli batemu muli batujjummwe abalogo mmwe mwe munga temulina babaagala abamwe babba bammwe baliwa babaagala ono yakalambira n'alumba n'ennyumba etannagwa n'abeera mu nnyumba y'omusajja neyeekuba ebigundi ng'ayine munne kubanga bamanyira okutemba ey'obusolo n'akalembeza kaera afuna nga omusajja sasula ennyumba takyagisasula gye bakutwala gy'osula simanyi eri ensi gyekoma kana yafuuka ku YouTube channel kusitaamirira okwo ne basitamya obutama ne bageya buli ayitawo ne boogera ku buli muntu ne boogera ku ono ne boogera ku oli